Star TV program Koti Yamaka omulongo babiri Sara yamanya gange tuchali mukono baita okujobya hotel emukono sabo sanyuso kulaba kale mama wange mulongo sabo yongeze kudobozi kale mama wange mulongo amanya go gwani amanya gange bampita Ibrahim Ziwa oviridde wa mwami Ziwa mviridde bweyogerere nyabo nsonga kyekulese wano byatandika bitya ensonga endese wano nsonga ya kugulu kuno nafuna accident kati ngenda kweza myaka 2 naye nga nafuna accident netwalibwa mu ggwatiro natwalibwa mu ggwatiro ne batugobayo oluvannyuma lw'eddakiika 10 ze baatuwa ne batusindika emulago ne tutuuka emulago twatuuka emulago ne bampa ekitanda ng'omukono guno gukutukidde muno n'ekibegabega kiyingidde ku mutima gye bakisikiramu era kyekyangobya mu ggwatiro wano okugulu kuno kukutukidde muno mu kisambi badokita ne bankolako kye baakola paka bwe baakoma ne baŋŋamba okunteekamu ebyuma ne tusonda sente z'ebyuma ne tuziweza badokita ne bazirya tebanteekamu byuma nemalayo wiiki emu n'ekitundu nenvaayo bakoddomi bange ne banzijawo ne bantwala ku muyunzi saidi y'e Nakifuma nembeera ku muyunzi nemalayo emyezi 7 nenvaayo n'atulyako akakadde kamu n'ekitundu bannange ke bansonderanga n'ab'ekyalo nembeera eyo paka lwe twatuuka okukowa nga n'omuyunzi takyanfaako ne tuvaayo ne tudda eka bwe twadda eka ne banzigirira omuyunzi omulala ebugerere baganda bange ne bansula ne bantwala ebugerere bwe bantuusa ebugerere omuyunzi n'ayunga kyeyayunga n'alya emitwalo 5 n'atusiibula n'atugamba mugende n'ammenyerako enkoko n'agamba ojja kutereera naye ekintu kyendeseemuuko emabega nga tukyali Nakifuma bwe nalinga nga ndi awo nafunanga ekintu ekyajjanga ne kinsika ne kinnyingira mu kugulu muno ne mbuuza omuyunzi wange kiki kino n'aŋŋamba kyonna kijja kuggwa nze siremwa naye nga nze mu kuwulira kwange nawuliranga ekintu ekinsika kye saategeeranga naye kyatasobola naye kunnyinyonnyola oba kyali ki oba kina kati kyesimanyi oba kyekyandobera okuwona era kyataŋŋamba nga nvaayo ne tubeera webugerere naye n'atusiibula n'ammenyerako enkoko agenda kuyunga nkoko eyo ne tuvaayo bwe twavaayo ne tukomawo ewaffe ebweyogerere bwe twadda ebweyogerere yatuwa emyezi 3 ne giggwako ne bantwala e Busoga kati tubadde Busoga gye tubadde okumala ebbanga eryo lyonna paka mukyala wange ono mulwadde wa pulesa kati pulesa ye yatugjeeyo ng'era nayo biganyi n'akubira muwala waffe ali mu kibiina ekyo kyennyini n'amugamba nti jangu kati najja ne bakola entegeka endeese wano naye nga ebbanga lyemmaze bwe ntuuka mu gw'omunaana mba mpezezza emyaka 2 ebintu byonna mbitunze buli kimu kyonna nkyetunzeeko buli kimu kyonna nkitunze naye ennaku gyensinga okubeera nayo mikwano gyange gyankyawa baganda bange bankyawa nasigaza mukazi wange bwe bugagga bwange abaana bange baali basoma tebakyasoma awe nakoma bannange okugulu kuganyi nonyina okugulu kuno naye kuganyi omukono gwakwata n'okugulu kwagaana siina we situuse buli baŋŋamba tugendawo ekyobugagga kyensigaza mu nsi mukazi wange era omukazi bwanvaamu nandekawo mba nkomye gwe mukisa gokka gwe nasigaza mu nsi era yansitudde okundeeta wano ne muwala wange oyo bannange njagala kunyamba yenna asobola okunyamba n'atuusa neziramu netambula nemba mulema sigenda mwerabira ne muggulu simwerabira naye mbonye ekimala mikwano gyange bankyawa nalina emikwano mingi pikipiki yaggwawo abasiteegi nabo ne banneerabira ne baganda bange bonna tekyalina ndaba bonna bankyawa banvaako oli abuulizi nti gundi azze n'akomaawe atuuse nti simulabye
kati nabimanyira nguma bugumi ngamba ebyo mbimanyi sina kyakola bwe bityo baleke bagende naye nga ndi awo bwetu maama wange mulongo. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka obulongo babiri Sarah gemanya gange. Saba kwebaza abantu ba Jobia okujja obungi bwe muti. Saba kwebaza n'abantu abanjagala mu bitundu byonna. Tewali gyendaga abantu ne batajja Omukama Katonda yeebale. Ate era nsobozese nsigale nga bwe ndi neme kwonooneka. Sigale nga nkyali mulongo w'abantu. Ate era nsobozese abantu be bandeetera era abawonye kubanga yasinga okumanya. Amanya go gwani? Amanya gange nze Jalia Namboozi. Yennyabo muviiridde ludda bwayogerere? Tuviiridde bwayogerere Kyekuleero. Abaana oyina bameka? Nina abaana bana. Bana. Embeera y'omwami eri etya? Embeera y'omwami nga bwakunyonyodde lwali olunaku lumu nali waka. Ne bankubira ne bajja awaka bodaboda zajjanga bodaboda nga 5 nga baŋŋamba nti bba wafunye akisidenti naye tetumanyi nti awona. Neebaza Mukama Katonda eyaŋŋumya natambula ne ngenda ne mmutuukako naye bambi ngenda okutuuka nga ba bodaboda bamuleese nga ba bodaboda bamuleese mu ggwaatiro. Natuuka mu ggwaatiro bamujjanjabako ndowooza dakiika ndoza yafuna jasika treatment ak'omukyenyi. Ne tukwata ekkubo ne tugenda e Mulago. E Mulago twabeerayo weeks emu n'ekitundu. E Mulago abasawo ne batusaba ssente z'okuteekamu ebyuma. Amazima amatuufu bambi ye ebimu byayogedde ndowooza taata wange yeerabidde. Ebyuma nga ssente nga tetuyina bulungi. Nga bannaffe abali mu ddwaliro nga batutiisa batugamba ekyuma ekyakakadde nti ebyo ebyuma bitalaga naafunfuna kansa. Ng'ate mu nsawo yaffe bannaffe batusondedde ne ku kyalo gye tubeera nga batusondedde akakadde k'essente. Naye ng'akakadde ako kwe kuli buli kimu. Ne tukwata akakadde kafaako ne batulagirira omwami ye Naggalama. Abantu toboogera temufaayo. Lwaki saagala kintu ekyo nammwe abatannajja eno? Omuntu oyo naye abajjanjabi ate omulala awonerayo nga ggwe tewakola ki? Jjukira abantu bemwogerako si bamanyi. Oli agamba baagenda mu musomo gwa mulongo ne banjogerako nga bwe saakola. Okitegeera mulongo ndowooza mumumanyi yali agenze mu lutalo lwonna. Gamba bugambi twagenda egindi twagenda ewantu ewamu ne tugenda n'ewalala. Kuba yonna gye mwalaga era yabalagirirayo ateekwa okuba yabalagirirayo nga yeekakasaayo era nga yawonerayo. Era kyomulaba nange mba wano ne ngamba abantu bange bwe mba nkujjanjabye n'ogaana okuwona sooka okomewo twogere. Olina gamba mulongo nze nsanga beebaza buli lunaku nga nnabasookawo. Olina jjanga muyinaawona olina jjanga talina kino n'afuna naye bino biganye nze awo sigenda kukola ki kuwonerawo. N'olwekyo toyogera nti negenda n'oyogera erinnya gamba nitugenda ewantu ewamu oyongerezeeko tugende mu maaso. Bwe twasooka ne batujjanjaba ne tumalayo emyezi 7 ne tuvaayo ng'omuyunzi n'atugamba muddeeyo eka ajja kutereera mpola. Naye nga tukyali ew'omuyunzi waffe oyo gwe twasookako omwami wange yampita n'aŋŋamba labayo ekintu kiikyo ayina engeri n'ekintu kimujjira nga kimusikira ku ludda lumu olwo yafunirako akisidenti ne kimusika nga bw'olaba musisi bw'ayuuguma n'atandika okuyuuguma yekka. Ekintu ekyo kiggweera mu kugulu wano awaakutuka. Okugulu okubadde ng'okukwata ne kuta. Omulundi ogwokubiri tuba tuli nga twebase n'aŋŋamba sigga wuuyo yeekanga sigga era okwekanga nga sigga nga waali nga jjajja ali mu kifo kyalimu ne tumukuba ne tumutta. Eyo ne tuvaayo ne tugenda ku muyunzi omulala. Bwe twagenda ku muyunzi omulala yamujjanjabako emyezi 3. Bwe yamujjanjabako emyezi 3 naye yalinga omuntu bw'onoobeera nti oba nti eggumba lino okugulu kugumye
n'afuna ekintu ekijja ekyo ne kimusika okubadde okugulu kukwata ne kutta. Omuyunzi ye kannyini n'atugamba nti bannange kirabika omuntu ono walabika waliwo section B endala nze gye sitategeera bulungi. Nembeerako ng'omuntu bw'onoga nti kanneetooloole we nagenda awantu oli nga ndagirira nga nfuna muyunzi ate era nga nfuna omuyunzi omulala. Omuyunzi omulala oyo n'atugamba nti muyina okusooka okukola ki okutambulira okugulu okwo. Ono teyali accident yokka, yalimu ebintu ebirala. Naye ng'ensonga esinga obukulu mulongo ntambudde mbonyeebonye. Nze maama, nze taata, abaana balina okulya, abaana balina okusoma, ndi mulwadde wa mutima, naye nfuddeyo nga bwe nsobola n'ebigaanyi. Maama akusaba, nkwegayirira, nkuwulira ku gundi ku leediyo, ku sita, essaawa otandika ssaawa 5. Nkubeerako nnyo, era kyekyansikiriza ne nnyingira mu kibiina. Nkulaba ku TV, owonyeza abantu, oyambye abantu. Oli mukyala omuyambi, nkusaba buyambi. Nsaba onnyambe, omwami wange addemu atambule. Nsaba onnyambe, onfunire omuntu ayinza okulaba ng'atereeza omwami wange. Si 10 mulongo ntaasa, mulongo nnyamba nzaala. Maama gy'ali mu nsi, naye mulongo nkusaba obeere maama ow'okubiri. Nkusaba ontaasa. Kubanga omwami wange yalina ab'emikwano, naye ab'emikwano takyalina muntu yenna ajjanjoba kino na kino. Omwami wange nze ndi mukyala w'abantu, abantu bannyambye, abantu b'ekyalo bannyambye. Ekibiina kyandimu ekyebweyogerere ekya kkooti y'amaka, abakyala abo bankoledde omulimu gw'amaanyi era mbeebaza. Oli ku Star TV program kkooti y'amaka, omulongo 2 Sarah ge mannya gange. Tumalirize maama. Abakyala abo ne baŋŋamba kinaye kati nga bw'oyingidde mu kibiina kyaffe tulaba kubanga bajja okundabako nga nfiiriddwa ne bajja okunkubagiza. Ani afudde? Nafiirwa taata wange muto. Taata wange abakyala ne bajja okunkubagiza. Bwe bajja okunkubagiza ne baŋŋamba nti bannange tukwate kubo tulabe nga omulwadde waffe tumutwalako ewa mulongo. Mu kaseera kano omuntu yenna yaleetedde mulongo ekintu ekirala oba sabbuuni oba biki tukireke tosituka. Tugenda kuŋŋaanya obuyambi bwa mulundi gumu nga tubutwalira abatali wano ate n'abali wano tuli ffenna. Omuntu yenna nga gw'omanyi togenda kusituka bagenda kutambula bajje wooli, saagala tubeere disorganize batuteredde bulungi. Omuntu yenna nga gw'omutima gw'ogamba luno 1000 nabadde nduleetedde mulongo kuba babadde tomanyi nti omulwadde ono waali n'ono waali. Ate ogambe naye ate kuba nsonga y'abano abalwadde kannyongereko 5 kyonna ky'olina. Njagala okubategeeza nti ssente ze tusonda ne transport olumu ayinza obutatumala. Era bw'obeera eyo ng'olwaleero toyina, olunaku lumu bwe lukyanga n'ofuna 5000 otuweerezangayo 5 ku balwadde b'otamanyi n'abalala abaliyo. Wano nagambye ngenda kutwala abalwadde 5 naye kizibu. Ekanyanya nagambye ngenda kutwala abalwadde 5 naye nabadde neerimba. Batuusa bali nga ndaba obwongo bwange bambi nabadde nnimba bulimbe. Nte nga ni wano bwe kigenda okubeera. Naye abalwadde bano balya, tukozesa amafuta, banaaba, banywa, naye Mukama y'agabirira. Era nebuuza oba mbaliisa ntya kuba obeera n'abantu abaneewaka ne bakulema okuliisa. Naye Mukama ogenda okulaba nga ndidde, ogenda okulaba nga n'olusuku lwange luvuddemu amatooke, ogenda okulaba akasawo k'omuwunga baliwo ttiimu ereese, ogenda okulaba ng'oli akusimidde kutya ya muwogo ndooza muwulya bwembebaza ku leediyo. Ogenda okulaba ekikutya kya muwogo kigenze eno obuzibu nnyina bw'amalalu. Bagenda ne babanga abawonaawonamu ne bamugja ku miguwa ku kikutya kya muwogo kwatuukira n'atemaatema. Mugenda okumulaba nti mumutaase ayina ejjambiya.
tematema paka lwamaliriza bankubira essimu nembaga temuddangamu kundoopera bya kito akatogo tebakalya kati mulongo badde yaleero n'ekya ne luliko nze mukufumbeko awamu mukavumbike nange sirina kyakukola mulwaki mwamutadde te twabadde tumanyi awonyeemu ekyo challenges nyingi naye mukama yasinga okumanya nkiddiŋŋana kuba kyekigambo ekiŋŋumya obulamu ne bweyongerayo. Nsaba Amina leero mama Nansi tukolereko ejja wano jangu oyimirire wano wadde togiko katonga omusekerera kale kasigaleyo. Amina jangu ku mirimu gye nakatonda wali mama Maida wali wano njagalawo omuntu omu yeeveemu wano yekka akatundu kano paka ku muzindaalo saba mutweye ku buveera kampa ku Maria omuntu mama yambadde t-shirt oli abadde ayimusa omuwala omuto kagenda ng'okaweereza okanzirize nakati ako kaweerereza awo kawe omuntu omu kawe hajjatyo yalina katambala ka bbulu kamuwe akuŋŋanye okuva awo batu baleme kuyimuka nnyo mpeeyo akalala paka nnyini adije yagaana okugejja ddaawo nakwogerera buli musomo paka lwe bali kulaba ng'okomyewo ogezi. Maria de mabega Bashiri de mabega ddala Godfrey soko nfunyeyo akaveero nzirire mabega kwegamba saagala tu nagala embeera gye tubadde mwesigalewo kati awo mu bode wewabula wali weewati saagala mutu n'omu kuyimuka kuleeta buyambi nedda abali ku stage amaloboozi gakendeere DJ tugende maaso DJ tugende maaso. Omukama Katonda abaddizeewo kyonna buli omu kye mutodde. Saba maama weebaze ku bantu abatusondedde ku ssente. Tweyanziza nnyo taata, tweyanzeege mukwano, Mukama Katonda akuddizeewo. Tweyanza nnyo taata, tweyanzeege. Nedda ssebo. Bakadde bange mwenna abatuwadde neyanza nnyo. Sookoddeyo taata. Tugende mu maaso. Bakadde bange abatuwadde obuyambi bannange tweyanza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo mutusabire tuwone mutusabire mukono muyinamu omukisa abalwadde b'emukono batera okuwona simanyi waliwo ebifo byanyeramu omukisa mpa ku muzindaalo tokaaba mukwano ojja kuteteekanya ali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sara yamanya gange twabimanyiira tujja kugenda nabyo naye tujja kumalako atajja kuwona inshallah.